Ntwala omukisa guno okwebaza okubeera ng'osazeewo okuneegattako nga tugabanira wamu ku nsonga enkulu mu bulamu obw'omuntu. Amannya nze Elia Wilson Mayengo nga nva mu Breed and Grow Business Home, ekitongole ekissa essira ku kulungamya abantu ku nsonga ez'enjawulo mu bulamu, naddala nga tussa essira ku byenfuna. Olunaku olwaleero ngenda kuba nga banako naawe ezimu ku mpagi enkulu mu bulamu bw'omuntu ezisalawo omutendera kw'anaabeera mu byenfuna. Wali weebuuzizaako lwaki obulamu bwo obw'ebyenfuna bulinga bwe buli, era lwaki obw'abalala abakwetoolodde bulinga bwe buli? Mbuuza ekibuuzo ekyo, bantandise nga mbuuza ekibuuzo ekyo, kuba omusingi oba empagi esooka mu bulamu bw'omuntu obw'ebyenfuna kwe kwebuuza ku ebyo ebiri ku ye n'ebiri ku abo abamwetoolodde. Empagi esooka okwebuuza. Obulamu bw'omuntu bizibu, okuva lw'ozaalibwa okutuusa lw'ofa oba oyita mu bizibu, nga n'ebizibu bino ebintu gye gisinga byoleka gye tuli ng'ebibuuzo, era nga ekikola enjawulo wakati waffe n'abantu abalala y'engeri gye twanukula ebibuuzo ebyo, nga n'engeri gye twanukula ebibuuzo ebyo bw'emala okweyoleka n'erabika etuumibwa ekibayita okusalawo. Ennyanukula yaffe eri ebibuuzo obulamu bye butubuuza oba ebitubuuzibwa mu bulamu bw'emala okweyoleka nga tumaze okwanukula, kye tugamba nti gundi asazeewo. Naye okwanukula okwo kwe tukola eri ebibuuzo by'obulamu kuyimiridde ku nsonga enkulu bbiri, nga zino kwe kumanya n'ey'okubiri kwe kutegeera. Kikulu nnyo okumanya ate n'okutegeera ebyo bye tumanyi, kuba ebibiri ebyo ng'obigasse wamu bye bitutuusa ate ku kikulu kiri kye twakoonyeeko eky'okusalawo. Njagala okuzzaayo wali we nkugambidde nti obulamu bw'omuntu bizibu. Obulamu bwe tuyita obw'ebyenfuna kabonero bubonero ak'enkukulana akagezaako okulaga ebizibu eby'enjawulo bye tulina ng'abantu, era emitendera egy'enjawulo gye tulaba abantu gye babaako egy'ebyenfuna, mitendera egyoleka we batuuse mu kugonjola ebizibu byabwe eby'obulamu ng'abantu. Emitendera gino njagala ngikutuliremu emirundi esatu. Omutendera ogusooka gwe tuyita omutendera ogw'ebizibu eby'okubeerawo nga tuli balamu nga tetufudde, omuzungu kyayita survival. Omutendera guno gwe gutandikirwako mu bulamu eri ebintu byonna ebirina obulamu. Ebintu byonna ebirina obulamu birwana bulijjo okubeerawo nga bikyalina obulamu. Abasinga ku ffe gwe mutendera gwe tuliko, in fact abantu abasinga mu nsi gwe mutendera gwe baliko ogw'okubeerawo nga balamu. Byebizibu bye bakyalwanagana nabyo mu nsi. Ebizibu bino birimu twagamba nga okulya, okunywa, aw'okusula, okwambala, okujjanjabibwa, okutambula, okuwuliziganya, ntera okugattako ekiro ekikulu ennyo, okuyigirizibwa. Ebintu ebyo nga bwe mbikuwadde bye bikola omutendera ogusooka ogw'ebizibu by'obulamu bw'omuntu. Ekimu ku byo ebyo bye nnokodde waggulu, singa kibula mu bulamu bwo kiyinza okukaluubirira okubeerawo ng'oli mulamu, kiyinza n'obutasoboka kusigala ng'oli mulamu. Ekizibu ekyokubiri, omutendera ogw'okubiri ogw'ebizibu by'obulamu bw'omuntu gwe mutendera ogw'ebizibu ebyenkya. Ebizibu bino olwaleero tetubiraba, bwe waba waliwo ababiraba ku ffe batono ddala. Ebizibu bino byeyolekera okusinga mu mbeera yaffe ey'okweraliikirira, naddala bwe tukuba mu maaso, bwe tukuba tooki mu bulamu bwaffe obw'omu maaso. Kkiriza oba gaana, ffenna tulowooza ku kiseera ng'amaanyi gatuwedde nga tukaddiye, nga tetukyasobola kugoba wano na wali, ng'oba oli awo bwe tusobola okugoba ng'amaanyi gakyaliko nga n'emyaka gikyali mito. Ekyo nno kizibu kya nkya tekiriwo olwaleero,
naye ng'ate kijja. Engeri endala ekizibu ky'omu maaso gye kyeyolekamu kwe kulowooza ku kufa. Omuntu yenna azaalibwa amanyi nti alifa, era eri abo abatwala omutawaana ogw'enjawulo okutuula mu bulamu bwabwe n'okulowooza ku bulamu bwabwe mu ngeri ey'enjawulo, beeraliikirira ebiseera ebisinga ku butya bye baba bakoze bwe binaabeera, bye baba bafunye abantu abafaako bwe banaabeera nga bavudde mu nsi. Gamba ng'abaana ab'emikwano, abakyala, abaami. Oluusi ennaku zino kirabika nnyo nti abaana balekawo n'abazadde, n'alowooza ku bazadde be banaasigala singa abaavuddewo. Ebizibu bino bye bizibu ebikola omutendera ogwa bizibu ebyenkya. Ennamba y'abantu ntono ddala etuuse kussa mu bulamu bwabwe ng'ebizibu bino kikulu gye bali era nga babisaako essira. Ku 100 osanga batono ddala abatuuse kussa erirowooza ku biseera ebyenkya, so nga ate ebiseera ebyo bituufu era bijja eri ffenna. Omutendera gw'ebizibu by'omuntu ogwokusatu gwe mutendera gw'ebizibu tuyita ebyokwesiima n'okusiimibwa. Omuzungu kyayita social psychological problems. Buli muntu yenna ayagala okwesiima, okuwulira nga ali bulungi, okuwulira nga asanyuse, naye ate era ayagala okuwulira nga asiimibwa. Bangi ku ffe tukola ebintu bingi mu bulamu, tutuuka kusalawo kungi mu bulamu, naye ng'ekitukulembedde ekiri emabega w'ebirowoozo byaffe kwe kusiimibwa abalala, kwe kusanyusa abalala, ate era n'okwesanyusa. Eri akwata akasimbi n'agamba yo kangule engoye ennyambale bandabe, balabe nti nazikutte. Omulala n'agamba nti nze kaŋŋende mu dduuka lya mmotoka, nawulidde eyafulumye, kanguleyo bandabe. Omulala agamba nti nze kaŋŋende ntuuleko wali. Omulala n'agamba nti kaŋŋende ntuuleko wali, ndye kino na kiri, nywe kino na kiri, kampita ab'emikwano tukole akabaga. Okutegeera bino kikulu mu bulamu bw'omuntu yenna, kuba okutegeera bino kuluŋŋamya ensalawo yaffe ku kizibu ki oba mutendera gwa bizibu ki gwe tulina okuba nga tugonjoola mu kiseera ki. Ntera okuyigiriza abantu ne mbagamba nti obulamu bw'omuntu bw'oba obutunulidde lugendo, naye ng'olugendo lwonna lulina ebintu ebikulu bwe luba lwakutuukirizibwa. Era ebintu ebikulu bino mu lugendo lw'obulamu bw'omuntu bye bino wammanga. Ekisookera ddala yeeyo gy'agenda. Lumu nalina omuyizi omu ku Breed and Grow nga twogera ku lugendo lw'obulamu. Bwe twatuuka wakati ne mubuuza ekibuuzo nti omuntu bw'aba anaagenda e London yeetaaga ki? N'afumiitiriza ndowooza ng'agezaako okujjukira, era amaana n'annyanukula naga nti omuntu anaagenda e London yeetaaga paasipooti, yeetaaga visa, yeetaaga tiketi y'ennyonyi ng'asasudde, yeetaaga engoye ezinaasobola obutiti n'ebiwandiiko byonna biyinza okumwogerako. Ne mugamba nti oli mutuufu, naye olowoozezza oba oteeberezza nti nkubuuza ku muntu ava e Uganda ng'ayagala genda London. Awo nno we wali obuzibu mu lugendo lwonna, oba bwe buzibu ensobi zetera okukola abantu ffenna mu lugendo luno olw'obulamu. Ebiseera ebisinga gye tuba twagala okugenda tuba tumanyiyo, naye nga tetuwalanga mutawaana kusooka kwebuuza kibuuzo nga njagala okugenda wali, nvaawa wa wendi olwaleero wenjagala okuva.
nsobole okugenda wali. Kuba olugendo terukolebwa woyagala kugenda wokka, naye lukolebwa woyagala okugenda ng'olina woova. N'olw'ensonga eyo kikulu nnyo gy'oyagala okumanya w'oli, nga bwe kiri ekikulu okumanya gy'oyagala okugenda. Kuba olugendo lwonna lutandika era ne lubaako we lukoma. Kikulu nnyo okumanya w'oli, kuba w'oli wagenda kunnyonnyola ensonga ey'okusatu endala enkulu mu lugendo lw'obulamu bw'omuntu. Byebyo ebyetaagisa. Kyamutawaana nnyo okuteebereza w'oli, kuba ebiseera ebisinga n'okwanukulako ku biki ebyetaagisa kujja kuba kukyamu, kuyinza okuba okukyamu oba kuyinza okuba okukyamu kuba kwesigamiziddwa ku kuteebereza w'oli oba w'ova. Kubanga omuntu ava e Manchester ng'ogenda London, oba omuntu ava e Liverpool ng'ogenda London, teweetaaga passport. Oyinza n'obuteetaaga air ticket kuba waliwo entambula endala ez'enjawulo. N'olwekyo mu bulamu bwaffe obw'obulamu ng'abantu, mu lugendo lwaffe olw'obulamu ng'abantu, kikulu nnyo okutegeera w'oli ne w'oyagala okugenda. Era ntemaatema obulamu bwo, bwe mba njigiza ntemaatema olugendo lw'obulamu bw'omuntu okuva ddala ku lunaku lwazaalibwa okutuuka olunaku lwafa, naddala ng'obuufu ndi mu buufu obw'ebyenfuna. Olugendo lw'obulamu bw'omuntu tutandika ku myaka gye twandiyise 0 nga yakazaalibwa okutuuka ku myaka 18. Ebiseera ebisinga obalibwa nti oli mwana era okola ensobi nnyingi, ensi n'ekuwuliriza n'ekusonyiwa kuba ekulaba ng'omwana, era otwalibwa nti buli kimu mu bulamu bwo okyayiga, togenderedde. Olina omukisa ogutereeza, olina omukisa ogukyusaamu. Ensi awo wonna eba ekulaba ng'omwana, ng'ekuwuliriza era ng'ekuwa omukisa omulala n'omulala n'omulala. Bw'ova ku myaka 18 okutuuka ku myaka 20, emyaka egyo ebiri mizibu nnyo mu bulamu bw'omuntu, mu lugendo lw'obulamu bw'omuntu, naddala mu buufu obw'ebyenfuna. Kuba emyaka egyo ebiri mu Lungereza tugiyita transitional age. Ensi twaliza wamu naawe eba n'okutabulatabulwa, oba oli mwana oba oli muntu akuze, kuba oba oli ku mutendera ogweyubula okuva ku mwana okufuuka omuntu omukulu. Emyaka egyo ebiri 18 ensi naawe nga mwekutwalidde, mwenna muba mukutagala, abakulaba naawe muba mukutagala bwe kituuka kunnyonnyola ki kyennyini ky'oli, oba oli mwana oba oli muntu akuze. Awo nno abasinga ku ffe tukola ensobi nnyingi kuba tuba wakati mu kutabulatabulwa. Tetumanyi oba bye tukola tubikola ng'abaana oba tubikola ng'abantu abakulu. Tetumanyi oba ensi ekyatulaba ng'abaana oba kati erowooza nti tuli abantu abakuze. Okuva ku myaka 20 okutuuka ku myaka 30, emyaka egyo mu Lungereza tugiyita the capital accumulation stage. Emyaka egyo tuba tukuŋŋaanya busobozi. Obusobozi obwaki? Obusobozi obw'okutuyambako nga twanukula ebizibu biri bye twalabye eby'emiteeko 3. Emyaka 20 ku myaka 3 gy'emyaka we tukolera emirimu gino nagiri, gy'emyaka we tusisinkana abantu ab'enjawulo n'oli, gy'emyaka mwe tukwatira ku ssente zino na ziri. Kuba twetaaga okuŋŋaanya obusobozi bwonna obw'enjawulo obunaatusobozesa okwanukula ebizibu biri eby'emiteeko 3. Omuntu bw'asuumuukamu okuva ku myaka 30 okutuuka ku myaka 35 aba ayingidde omutendero gw'enjawulo mu bulamu gwe tuyita mu Lungereza ogwa investment stage. Ku mutendera guno tuba tutandise okukozesa obusobozi buli bwe tuze tukuŋŋaanya nga tubussa mu nkola. Tutandise okussa ebintu mu nkola nga tutandise okugonjoola ebizibu biri mu ngeri ey'ekintu kikulu oba ey'ekintu kikulu. Oluganda luyinza okwawukana. Mu myaka egyo tusuubirwa okuba nga tutandise nnyo okulowooza ku muteeko gw'ebizibu by'obulamu bw'omuntu guli ogwokubiri ogw'ebizibu ebyenkya, nga ne bye tukola byonna biraga nti tulowooza ku nkya. Kuba amazima gali nti obulamu bw'omuntu ebiseera ebisinga asatuka mu myaka 30 aba asigazaayo ekiseera ekyenkanakana n'ekyo ky'ababadde ku nsi, naddala wano waffe mu baddugavu. Oba osuubirwa okubeera nga
oli makati g'obulamu bwo oba tokyatunula nnyo mabega okusinga oba otunula mu maaso kuba oba osemberedde akawungeezi k'obulamu bwo. Ku myaka egyo 3-35 kwe tukusuubira okubeera nga byonna by'okola biraga nti oli muntu akulidde ddala azze akuŋŋaanya obusobozi okutandika okuteekerateekera obulamu obw'omu maaso kye tuba tuyita obwa investment stage nga tukola ebintu ebitunudde mu maaso ebitunuulidde enkya. Ku myaka egyo tosuubirwa kubeera ng'okyebuuza ekyokulya ekyokunywa ekyokwambala onaasulawa. Osuubira ku myaka egyo okubeera ng'ebizibu ebyo byanukudde obanga omaze okukuŋŋaanya obusobozi obubisirisa mu luzungu kye bayita suppressing. Simanyi bameka kufa abayingidde abali mu myaka egyo nga tutuuse ku ddaala eryo. Emyaka 35 okutuuka ku myaka 40 omuntu aba ayingidde mu lugendo olw'obulamu aba ayingidde ku stage gye bayita eya investment growth stage. Aba asuubira okubeera nga amaze okusalawo kikyennyini kyagenda okukola mu bulamu bwe era nga assessira ku kyo okukikulaakulanya okuva ku mutendera ogumu okutuuka ku mutendera oguddako okutuuka ku mutendera oguddako. Gamba aba atandise bizinensi ku myaka egyo aba asuubira okuba nga ti bizinensi eyo agisazeewo nti gyagenda okukola obulamu bwe bwonna. Aba asazeewo nti agenda kumanyibwa bw'atyo nti ono yali musomesa era ng'alina amasomero, nti ono yali musumba, nti ono yali musuubuzi wa mukene, nti ono yasuubulanga bintu kubijja China gwe gwali omulimu, nti ono yali mulimi wa mmwanyi. Emyaka 35 ku myaka 40 tukusuubira okubeera ng'osazeewo kyennyini ky'ogenda okukola mu bulamu bwo oba ky'ogenda okukozesa obulamu bwo era ng'okisaako essira ery'enjawulo okukikuza okuva ku mutendera ogumu okutuuka ku mutendera omulala kye tuyise investment growth stage. Emyaka 40 gigenda okukoona tukusuubira okuba nga mu myaka 5 egyo kyonna ky'obadde otaddeko essira bw'oba obadde okikola mu butuufu era ng'okola ebituufu ebyetaagisa tukisuubira okubeera nga kiba kikuze mu lulimi lw'ebyenfuna tukiyita breaking even nga bizinensi bweba bizinensi tokyagissaamu kati ng'etuuse ku ssa erigenda okutandika okweyimirizaawo ate naawe okuyimirizaawo. Eyo yessaawa kutusuubira nti bizinensi yo tugenda kutandika okulaba ng'ekola enjawulo mu bulamu bwo ng'eyongera ku mutindo gw'obulamu bwo, improving your well-being, ng'olya ku magoba agava mu ekyo ky'obadde ozimba, nga wenyumiririza mu bulamu bwo bw'omaze ng'okola okuva ku myaka 40 okutuuka omuntu wawummula. Tukusuubira okuba nga oyingidde stage gye bayita investment enjoyment stage. Kwe kubeera ng'olya, ng'onywa, ng'otambula, ng'osanyuka, ng'oyamba abalala kuba oba mu magoba mu by'ozookola mu bulamu. Olwo mu bufunze lwe lugendo lw'obulamu bw'omuntu olw'ebyenfuna. Mu kitundu ekiddako tugenda kuba tulaba akanyomero kali ak'olugendo lw'obulamu bw'omuntu ak'emyaka 20 okutuuka ku myaka 30. Akanyomero oba omutendera ogw'okukuŋŋaanya obusobozi negattaako nga twengera okutegeera obusobozi bw'omuntu obw'okugonjoola ebizibu eby'omuntu.